Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna bagifollowinga bagita Faadi TV kitalo waliwo pastor w'amaanyi afudde embina mu maaso kitalo nnyo bambi kusadya abapasita bonna okutwalizaamu bagita Faadi TV waliwo Kadaama yalumiza okuba nti ne babba ssente ze ku akaunti ya Centenary obukadde 9 ndakuba nabo bikutuusa kwano ku Faadi TV oli otya gwe nanfollowinga gwati nabakubanga osubscribing ngenda kusaba subscribing so that ojja kuba tomisinga video zange zenteekayo zenteekayo wano ku YouTube channel yange mbebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga bagita Faadi TV kibantu bangi bavudde nga beekubira omulanga ku ngeri Centenary nti ensimbi zaabwe engeri zikola ki kizibulamu okuva ku akaunti zaabwe eza banka ono Kadaama yazirikidde ku Centenary Bank akadde 9 yasanze tekuli wadde 10 jjukira ebiseera ebisinga munnange naye wakazimanyi okyankana muki kuzibanka ne munnange sigamba nti ono yasoose nokwadi nti wakazimanyi okukyankalana jjukira abantu bangi nnyo balina account mu Centenary Bank kubanga nange Centenary Bank gyenkozesa kyeti abantu abasinga okukola ki okutandika okutyamu n'okwekengeramu ensimbi weziba zikola ki bwe ziba zibula bubuze bweso ne zibula bubuze nga kugamba nga ng'omuzimu kubanga yagamba nti ensimbi ze yaziteekawo ku akawunti obukadde 9 kati ekyebuzibwa buzibu buli kuki buli ku network kubanga si yasoose singa abadde asoose waligambye nti oba oli obuzibu buli ku network kubanga nange njukirako ku olumu naye njagala okugyayo essente okuziteeka ku akawunti ya Airtel Money nenzijjayo tezaatuka ku akawunti ya Airtel Money ate ne ku akawunti ya Centenary nga teziriyo ngamba ye nemba kubira essimu bangamba mbu obuzibu buli ku network kiwemu ennaku nga 2 nali ndi awo lwalina kundoza lwaliwaako buli olunaku nali ndi awo ku lunaku lwalindoza nga lwakusatu agenda okulaba nga message ejja nga zizze ati awo kitumanyi buzibu buba ku network waba babeera bazingiddemu akawunti nga baagala okutwala ensimbi zaffe kubanga ze bangamba gumiikirizaamuko ennaku nga 2 nali nzijjayo ku lwakubiri ku makya zalisandoza nga 3 nga nziteeka ku akawunti yange eya Airtel Money nagera okukkiriza ku akawunti ya Airtel Money nga teziriiko ate nga ne ku Centenary bank account nga teziriiyo ne mbakubira ne baŋŋamba mbu network eriko obuzibu ne mbagumiikiriza saali muki saatabuka nnyo nali ndi awo ku lwokusatu nga zituuse kati lwaki ez'abaana abalala zo zibula ne zitakoperawo ddala buzibu buva ku ki Kadaama atabuse n'azirika mukazi wattu ku Centenary Bank kibi nnyo ku sayidi bagita Faadi TV abantu bangi bavudde nga bakola kibatabuka abantu bagenda kutukesa nga tebakyesiga Centenary Bank ne Equity ezo bank ebbiri ezisinga okubaamu obuvuyovuyo ate ngolaba Centenary yabakatuliki yali badde obaoliawo teba nnyo mu buvuyovuyo bino bisikandoosi kubanga abantu bangi nnyo balina akawunti eyo bagambe nange gye nina akawunti mukama atuyambe buyambi eyo ngavudde ngezikosa dizeeno bagamba nti Kingdom TV babika musajja mukulu amanyikiddwa nga omusumba Nehemiya bamutiire nga ono eyali omuvuunuzi w'omugezi Apostle Deogratius balabye kubo awamu n'omusumba Jackson Senyonga omugenzi wakuziikibwa olunaku olwaleero omusumba bamutiire Nehemiya bamutiire Nehemiya munanga afudde kitalo nnyo kitalo bambi ekyamusajja mukulu ono maziga ku side y'omusumba Pastor Senyonga kubanga ono yali muvuunuzi we nga bonayogera ebigambo mu Luzungu onabiza mu Luganda nga bonayogera ebigambo mu Luganda onabiza mu Luzungu kati ono yali omuvuunuzi yaliko omuvuunuzi wa Pastor Senyonga kitalo nnyo bambi ku side eyo kitalo nnyo era nga abasumba bafiiriddwa mukwano gwabwe atazikwawo mukwano gwabwe atazikwawo munnange kitalo nnyo ku side eyo bagita Faadi TV Faadi News mbebaza nembagamba nti mwongere okubanga mugikumirako nembagamba nti comment section weri awo bakabuntira mu comment section ate osigale nga ogifollowinga mwongere okubanga mulayikinga ate nga mufollowinga waliyo Faadi News kosaneke BTV nga kitalo nnyo ekyomusumba bamutiire omugenzi yali muvunuzi wa Apostle Deogratius balabye kubo
wamu n'omusumba Jackson Ssenyonga omugenzi wa kuzikibwa olunaku lwali mu bitundu by'Ejjinja Magamaga ku kyalo Bugaya. Bagenda okuba nga bamuzika agenda zikibwa Jjinja lwaleero Magamaga ku kyalo Bugaya. Magamaga Jjinja akalo bakayita Bugaya. Kitalo nnyo bambi kya musajja mukulu ono bamutiire Nehemaya. Kitalo nnyo Nehemaya pastor oba omusumba Nehemaya bamutiire munange kitalo nnyo ku stage. Abasumba bambi bafiiriddwa munaabwe atazikwa. Muna ebyo ebitambatambula kadde kano ku social media kitalo nnyo. Mbaagala nnyo mwena era mbeebaza abali e UK, abali mu USA, abali mu ggwanga erya Qatar, abali mu Iraq awo mu Baghdad, abali e Kuwait. Mbeebaza nti muli b'amaanyi nnyo kubanga mugifollowinga bagiyita Faadi TV UG. Kyolina okukola kikimu kyokka just sigala nga ofollowinga ojja kuba tomissinga updates zange zenteekayo wano buli lunaku each and every single day. Just followinga, subscribinga ate onyige ne ku kale. Mbaagala nnyo mwena mbeera bulungi mweraba like nga commenting.